Ebya Fiki Gaza byandongera okwonooneka. Chameleon alangiridde ate nga omuwala yafiira ku bbaala ya Mezo Noir abaakwatibwa mu nsasagge eyo baateereddwa n'ebbaala erangiridde okuggulawo. Ebyatuukawo byonna ku mwana ono bifulumye byonna tuula ku vidiyo eno. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. This is the night shift. Tubaera tugenze maaso n'okubanga tugoba straight away. Katugende mu nsonga ezigenze maaso n'okubanga zikola amawulire. Mwana mulenzi Fiki Gaza yoyo golaba ku screen babadde bamuleese mu kamotoka akamanyiddwa nga buli wendi nkusiba. Bw'obanga ojjukira ekifo ekyo omwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skin yaliko mu kifo kye kimu era awo nnyini Fiki Gaza waasitamye ne Alien Skin yagenda maaso n'okubanga asitamizibwa. Omwana mulenzi ono okugamba nti bamuleetedde mu kamotoka ako koolaba aka buli wendi nkusiba. Yes. Babadde bamuleeta ku kooti y'e Makindye. Bamuleese saa tubadde nga mu nnyezi okumakya. Wabula wenkoledde eggulire lino nga mwana mulenzi ono tannateekebwa mu maaso ga mulamuzi. Omu ku bali ku ggaali ya Fiki Gaza mwana mulenzi Creed Icon kino kyalina okwogera ku byonna ebiri mugenda maaso n'okubanga biba eddakiika eno. Alright, amawulire agagenda maaso omuyimbi Fiki Gaza aleeteddwa ku kooti era wenjogerera ssaawa zino akuumibwa mu kaduukulu ka kooti e Makindye. Naye kuva Fiki Gaza we yaleeteddwa ekkooti tennatuula naye tetumanyi lwaki. Tetumanyi kuva ssaawa we baleese Fiki Gaza zibadde ssaawa nga 4 nga zigenda mu 5 ekkooti tennatuula. Tetumanyi oba omulamuzi tannatuuka oba omulamuzi obudde bwa kooti bw'erina tuula mu musango gwa Fiki Gaza tebunnatuuka. Naffe tukyali ku kooti wabula bikyatusobedde lwa nsonga omusibe Fiki Gaza omuyimbi Fiki Gaza aleeteddwa mu kooti naye ssaawa zino kooti tennatuula kuva we yaleeteddwa. Gwe wenna ali eyo tusabe mu ssaala buli omu asabe mu ddiini ye tulabe ng'omuyimbi Fiki Gaza basobola okukkiriza omweyimirira bamutadde eka. Kuba oli muyimbi si muzzi wa misango. Fiki Gaza si mumenyi w'amateeka. Fiki Gaza muyimbi naye ssaawa zino tukyali ku kooti era akyakuumibwa mu kaduukulu ka kooti nga we tulinda essaawa kooti zeyina otuula oba nga we tulinda omulamuzi atuuke. Tetumanyi omulamuzi waali jasi essaawa zako tezinnatuuka oba jasi omulamuzi tannatuuka. Ebyo nno bibuuzo byebuuzibwa mwana mulenzi Creed Icon ono nno ng'ali ku ggaali ya Fiki Gaza oba y'omu ku baggaaya abo abatambula ne Fiki Gaza ababeera bamukwata ku kamera buli wadda. Right now akedde bukubirira okubanga atuuka ku kooti okulaba mukama we ng'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi n'emisango genda maaso okubanga gimusomebwa n'okulaba feeti ye enaabeera etya olunaku olwaleero. Kano katono dakiika 2-3 ku Fiki Gaza nga bw'olaba ebifaananyi eby'enjawulo by'olaba awo wabadde atuusibwa. Essaawa zino the question is ani agenda okuyamba Fiki Gaza? That's a big question. Alien Skin bwe yasibibwa olunaku lwe bamukwata n'entaayite yasala ng'aleeteddwa mu maaso g'omulamuzi that very day era n'asindikibwa kwa alimanda oluvannyuma olunaku olw'emmande n'akomezebwawo. Fiki Gaza bwe yakwatiddwa teyatwaliddwa mu kooti wantu wonna wabula yatwalibwa butereevu n'ateekebwa mu kkomera ennaku kyenkana zibadde zigenda kuwera 5. That is number 1. Number 2, Alien Skin bwe yakwatibwa timu Fangon baatabuka ne sekutabuka yenna. Hashtag zaayita eddoboozi ne liwanikibwa. Twagala Alien Skin out, Alien Skin free, Alien Skin. Alien Skin bamusalako enviiri era buli mwana owa Fangon ne yeesalako enviiri nga bonna balwana ku lwa musajja waabwe Alien Skin. Essaawa zino Fiki Gaza yakwatiddwa wabula bw'otunuulira social media okunoonya hashtag eziriko free Fiki Gaza zandiba nti ntonomukko okusinziira. Olunaku olwaleero singa musajja wa Katonda ebintu bibeera bibi n'atwalibwa eruzira enviiri zisuubira okuba nti nazo zijja kusalibwako.
mu bulumi obungi wezinaasalibwako tiimu ki oba tiimu Gaza eri ready okukola kyekimu okuyimirira ne mukama waayo? Byonna bibuuzo. Njagadde okukubira mu tochi ku kyali ku alien skin ate nekituuse ku mwana mulenzi Fiki Gaza n'engeri amawulire ge gagobereddemu Fiki Gaza n'engeri amawulire ge gagobereramu alien skin. Ku meeza kwenkitadde osobola ogenda maaso n'okuba nti okitoolawo n'okyongerayo. What do you think? You can put that at the comment section. Kale nga tugende wa Dr. Jose Chameleon njagala okutegeeza ku Ejokuna Farms Company Limited balunzi ba nkoko ate batunda enkoko okuviira ddala ku bukoko obw'olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala. Rainbow Roosters, Saso, Croilers byonna bika bya nkoko ozisanga ku Ejokuna Farms Company Limited wali ntinda kumpi ne Victory Church. Kale bwe tuva waawo Dr. Jose Chameleon kyaddaaki yavuddeyo n'alangirira nti agenda kukola concert ennaku z'omwezi lumu Agusto. Mu post gye yataddeyo Chameleon yataddeyo nga ayambadde ki headsock nga kibissa amaaso n'ateekako nti 1st August. Show eno Chameleon agamba nti Abitex yagenda ogibeeramu. Wabula amawulire amalala genfunye ag'omu nkuba oba agandiba nti matuufu Abitex agenda kuba nga ategeka ne big promotions. Ekivvulu kya Dr. Jose Chameleon kigenda kubeera Kololo. Yes, Chameleon yandibanga agenda Kololo ng'ennaku z'omwezi lumu Agusto. Ate nga n'akasente kandi banga kajja kuba hevemuko. Abitex ye yakwasiddwa obuvunaanyizibwa. Ekifaananyi ekyo ekirala kye kya Dr. Jose Chameleon essaawa zino mu America gy'ali. Amawulire agaakagwawo ge g'okuba nti Chameleon abadde asuubira okutuuka mu ggwanga ku Lwokuna oba Olwokutaano. Wabula okusinziira ku nteekateeka za Chameleon agenze maaso n'okuba nga akyusaamu enteekateeka zonna Chameleon azikyusizza. Agamba nti waakutuuka Saturday e Uganda ssaawa 4 ez'okumakya. So buli munnayuganda abadde yeesunze okulaba nti oyaniriza Dr. Jose Chameleon, the dates have been switched. Tedugenda kubeera lunaku luli Olwokuna oba Olwokutaano, lugenda kubeera lunaku lwa mukaaga. Dr. Jose Chameleon ajja kubanga flying in mu ggwanga nyaffe Uganda. Kale nga tutuuka ku mugguukiriro gw'okumaliriza tuyiseewo chap the Mezo Noir incident. Ebbanga kati tukunukkiriza okuba nti tujja kuweza naye omwezi tegunnaba. Tuli mu wiikisi 2 bukya mwana muwala ava mu bulamu obw'ensi eno amanyiddwa nga Martha Ahumza Morari. Ojja kujjukira bulungi nti zaali ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa March. Mwana muwala ono we yagenda maaso okuba nti akolapsinga mu bbaala erimanyiddwa nga Mezo Noir. Era obulamu awo we bwakoma oba ebyaddirira kwali kulangirira nti obulamu bwa mwana muwala ono bukomye. Okusinziira ku Daily Monitor, okunoonyereza okwabakugu okwakoleddwa wali ku Government Analytical Laboratory oba gy'oyinza okuyita GAL ewandegeya we wali gye wandiise ekkakkalabizo ery'okubeera nti bakola okunoonyereza naddala ku bintu eby'obulamu, omuntu avudde mu bulamu bw'ensi eno n'ebiringa ebyo, bakola okunoonyereza paka ku kasembayo okukakasa ki ekiyinza okuba nga kijja omuntu mu bulamu obw'ensi eno. Okusinziira ku Gavuddeyo kikakasiddwa nti mwana muwala ono teyaweebwa butwa oba teyaweebwa bintu mu by'okunywa bye ne bimujja mu bulamu obw'ensi eno ng'abangi we baali bagenze maaso n'okubanga babityebeka wano na wali. Ojja kujjukira ni mwana muwala ono yakolapsinga mu bbaala ya Mezo Noir okakana nga bamuddusiza ku Kampala Hospital eyo nno gye yagenda maaso n'okuba nti obulamu bukoma. Wabula amawulire agavuddeyo galaga nti tebwali butwa. Omanyi bingi ebibadde bitambuzibwa here and there nga bangi bagamba nti bwali butwa bwe buyinza okuba nga bwamumaliriza naki. Kati katugende mu full report nga oba ebitonotono provisional ebyagenze maaso n'okuba nga bivaayo according to the Daily Monitor is what I'm going to quote as I'm giving you this information. Bagamba nti Toxicology
toxicology results from the government analytical laboratory have ruled out poisoning as the cause of the sudden death of Martha Ahumza Morari, who collapsed at Mezo Noir bar in Kololo and later passed away at Kampala Hospital on 21st. Forensic experts at GAL carried out a detailed toxicological analysis using advanced techniques such as chromatography and mass spectrometry on samples taken from Ahumza's internal organs. Nti okusinziira ku bakugu abakebezi abasomerera era abakuguka okukola bino bagenda maaso n'okubanga bajja ku samples ez'enjawulo ku mwana muwala ono omuto eyava mu bulamu obw'ensi eno Martha yafiira ku Mezo Noir, era nga samples ezo ze baamuggyako bazijja ku bimu ku bitundu eby'omunda mu mubiri ze bagenze maaso n'okubanga bakozesa okukola okunoonyereza kuno. According to forensic analysts involved in the investigation, the results showed no traces of toxic substances. The findings were compiled into a formal report and submitted to the detectives at the Kampala Metropolitan Police Headquarters. Bagamba nti okusinziira ku bakugu abagenze maaso n'okubanga bakola kino mu kunoonyereza kwonna tebalina we basanze embeera ya butwa mu samples zino ezaakoleddwa. So nabwe kito bagamba nti alizaati zino zikozeseddwa nnyo n'okubanga zeesigamibwako okubanga poliisi egenda kubanga ekola step eddako mu maaso awo. Wabula wakati nga ebintu bino bivuddeyo okuva mu kitongole ekyo eky'ebyobulamu oba kusaidi ekebera n'okulabira ddala omuntu eyava mu bulamu bw'ensi eno kiki ekyali kimugjeeko, bwe bamaze okuba nti bafuna alizaati zino ne ziraga nti mwana muwala ono omuto tebwali butwa era si bwe bwamujja mu budde, poliisi kino etandise okubanga ekikozesa nga way forward okulaba kiki ekirina okubanga kiddako mu buufu obumu oba obulala. Era bagamba nti okusinziira ku buwabuzi bwa DPP yagenze maaso n'okubanga akkiriza mwana mulenzi Edward Mugabo, abo boolaba ku kifaananyi awo, mwana mulenzi Edward Mugabo wamu ne Joseph bagende maaso n'okubanga bateebwa ku police bond, nga okunoonyereza we kukyagenda mu maaso. Ababiri abaakwatibwa Edward ne Joseph boolaba ku screen bano baateereddwa era kati bali mu kulya butaala. Abavubuka bali be mwawulira bakwatiddwa ekiro ekyo abaali mu incident eyo nti omwana omuwala ono yatambula n'agenda mu yaafiiseemu ate omuvubuka Edward n'afuluma nga ali mu panic ey'ekikula ekyawaggulu n'ayita munne Joseph, abo baakwatibwa kati we twogerera baateereddwa era bali bweru. Omukulu Patrick Onyango teyagenze maaso na kubanga ajjayo details ezijjudde ku byongera okukwatira ddala ku bulamu bw'omugenzi naddala ku byazuuliddwa, wabula agamba nti alipoota ezisinga zagenze maaso n'okubanga zikwasibwa the immediate family of the late or the deceased mu buufu obufaananako bwe butyo. Ate bw'oba ojjukira bulungi nti Dr. wali mu lunaku olw'okuba nti mwana muwala ono avudde mu bulamu bw'ensi eno bayogera nti waliwo internal brain bleeding ate era mukadde ke kamu ne wabeerawo ne fluid build up in the chest due to the excessive vomiting eyatuukawo mu bulamu oba mu budde mwana muwala ono we yalinga ava mu bulamu obw'ensi eno. Mukwano gwange n'amaaso n'okuba nti olaba eddakiika eno. Kale bwe tuba nga tuvuddeko kaawo tusobola ogenda maaso ne tutunuulirako the new vision. The new vision yagenze maaso okuba nga ekola timeline of Ahumza's last moments, oba new vision yagenze maaso n'okuba nga edetailinga obulamu n'essaawa ezaasembayo eza mwana muwala Martha Ahumza Morari. Era byebyo akapapula ako oba kantu ke muteeredde ku screen akalimu ne watermark eya new vision kalagira ddala butuufu biki ebyaliwo ennaku essatu ezaasembayo ez'obulamu obw'omwana omuwala ono Martha eyafiira oba eyafuna obuzibu ku Mezo Noir. Ennaku z'omwezi nga 19 March 2025
Ahumza left work and attended aerobics and swimming at Speak Apartments. Chigamba nti mwana mwala ono ngena kusoma 19 yava ku mulimu n'agenda maaso n'okubanga akola mu swimming ne aerobics ebintu ebyo akola mu ku mubiri n'okola otya wano na wali ku Speak Apartments. Era bagamba nti oluvannyuma later she met her friend Derek Ampaire at Ora's Bar and Lodge in Kololo. Oluvannyuma yasinkana mukwano gwe Derek wali ku Ora's Bar e Kololo. Lwe lunaku olwanga 19 then wezituuka 2 ekiro omanyisa wa wezikoona 6 buba butuuse lunaku lulala. So mu kiro ekyo ku ssaawa 6:05 Ahumza and Ampaire leave Ora's Bar and head to Mubiru's residence in Lower Kololo. Bagamba nti Ahumza ne Ampaire bagenda maaso n'okuba nti no bava ku baare ya Ora's ne bagenda maaso n'okuba nga bagenda ewa Mubiru mu Lower Kololo ku ssaawa 6:30 ez'ekiro. At Mubiru's home, Ahumza was constantly texting Mugabo, another intimate acquaintance. Ebyo biwandiikibwa New Vision. Nti ekiro nga mwana mwala ono ali side wali ewa Mubiru yagenda maaso n'okubanga aweereza message ng'agiweereza Mugabo. That is Edward Ogaye yakwatibwa ng'amuweereza message. Nti ku ssaawa 7 ogw'ekiro Ahumza messaged Mugabo on WhatsApp telling her I have no curfew today. Namweleza message ku ssaawa 7 ogw'ekiro namugamba nti leero siina curfew oba siinaako kinkutte nti leero bajja kunsibira ewako oba ebisigadde bwe bityo. Bino byonna New Vision yakoze timeline eno era gye ngenda maaso n'okubanga neesigamako okuwa information. Ku ssaawa 7:45 ez'ekiro Ahumza arrived at Mezo Noir bar to meet Mugabo. So mwana mwala ono atuuka ku bbaala lya Mezo Noir essaawa 7:45 ez'ekiro oba ez'okumakya mu ttumbi. 2:29 am ku ssaawa 8:29 she was last seen on CCTV walking with Mugabo to the manager's office. Asembwayo okulaba ku kamera z'ekifo ng'atambula okuyingira office ne guy ono amanyiddwa nga Mugabo ku ssaawa 8:29 ez'ekiro. 3:30 am ku ssaawa 9 era ez'ekiro n'ekitundu Mugabo rushes out speaking on the phone before calling his brother Joseph for help. Mugabo afuluma ng'ali mu kupapirira okw'ekika ekyawaggulu. Ku ssaawa 9:40 3:40 am Joseph alabwako ng'atuuka n'omusirikale oba owa security ne bayingira era ne bafulumya mwana mwala ono Martha Ahumza wabula ng'embeera gy'alimu tasobola kubanga ategeera bigenda maaso mu bulamu obw'ensi eno. Ku ssaawa 10 ez'okumakya that is 20 minutes later mwana mwala ono aweebwa ekitanda ku ddwaliro lya Kampala Hospital wabula nga ali mu koma. Ng'ennaku z'omwezi 21 March lwe lunaku olwaleeta enzikiza mu famire ya Martha Ahumza Murari ku ssaawa 9 ez'akawungeezi ne balangirira nti mwana mwala ono yali avudde mu bulamu obw'ensi eno. Omwoyo gw'omugenzi Mukama ayongere ogulamuza ekisa. So your timeline eyagenze maaso okubanga eri detailed fully by the New Vision. Wali natandise ne the Daily Monitor ng'etunyonnyola ebyavudde ku laboratory gye baakeberedde okukakasa nti mwana mwala ono byonna ebyali byogerwa social media nti yali ateereddwa ebintu mwenge tebyali bituufu era n'abaali mu lukwe luno nga bwe baali abangi boogedde baabatadde nga bagamba nti wandibanga tebalina mukono mu mbeera yonna. Tuba tuli awo kati bangi bagambye nti kati bino byonna we biba bimaze okufuluma ate ebbaala lya Mezo Noir eryaggalwawo olw'ensasagge lyo liyimiridde litya era liri kuki. Kale awo tugenda ku the Mezo Noir bangi tugisoma nga Mezo Noir, Mezunu, Mizinu, but it is Mezo Noir, but I can't confirm because siri mu Faransa. Kale ebbaala lya Mezo Noir lyafulumiza ekiwandiiko mu butongole ekiraga nti nno bakomawo ate nga bali reloaded era ne bagamba n'ogamba nti abakozi baabwe njogera ku bali bagaya bali baakwatibwa tebalina musango yadde akatininya. Tugende mu baluwa eyawandiikiddwa Mezo Noir.
Our esteemed clients, following our notice of temporary closure to you, we wish to let you know that ti bakasoma abafa abalungi oluvannyuma lw'okuba nti twagera maaso okuba nga tugalawo ebbaala erya Mezo Noir, twagala okubategeeza nti kekiseera. Number 1, our hearts continue to go out to the family and friends of our esteemed client for the loss of such a young and fine soul. Basoose okusaasira ab'enganda n'emikwano aba family ya client waabwe Martha eyafunira obuzibu mu kifo kino. Number 2, following the unfortunate incident, we decided to temporarily close to allow Uganda Police and the relevant justice sector stakeholders to conduct investigations. Bagamba nti oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyatuuka ku bbaala lino baasalawo kubanga baggalawo basobole okukkiriza poliisi ne bannamateeka okukola okunoonyereza nga tewali kutaataagana. Number 3, the investigations have found our staff innocent and they have subsequently been released from police custody. Any contrary rumors in the media are false, malicious, unfounded, and please treat them with the disdain and contempt they deserve. Bano bagenze maaso n'okuba nga boogera ku bakozi baabwe kwali ne mwana mulezi Edward Mugabo nga bagamba nti bano baazuuliddwa nga tebalina musango yadde. Ebbaala lya Mezo Noir lyogera era nti baateereddwa okuva ku poliisi. Ne bagamba nti olugambo lwonna lwe muwulira ku bbaala lya Mezo Noir n'abakozi baali abaali baakwatibwa temulitwala serious, mumanye nti abeenoonyeza byabwe. Wabula abakozi baabwe tebalina musango, baafulumye nga they are very, very free. Ekitenkaanika. Number 4, we shall continue to serve in our usual released environment of absolute safety and high-end standards in the entertainment industry. Mezo Noir egamba yakusigala ng'ebaweereza mu security gulugulu ate nga ekyali mu mbeera ennungi ne environment ennyuvu ey'okudigiriramu n'okweyagaliramu. Number 5, we will advise you on the exact date and when our doors shall be opened again, but assure you that this will be very soon. Management bagamba nti bakubategeeza mu maaso awo ddi lwe bagenda okubanga baggulawo mu butongole. Nene bagamba nti tekiri wala essaawa yonna ebbaala lya Mezo Noir ligenda kubanga liggulawo. So ebyawedde that is it. Kale nga tumaliriza, Rabadaba is back. Oba mujjukira gayo yayima Rabadaba mukyamu. After 2 years nga gayo no tafulumya luyimba, ino luyimba luyafulumizza. Oluyimba luno lwaki lwakuta abantu baluyita osagala. Yataddemu Shira Gashumba, wabula bolaba thumbnail olowooza Shira Gashumba ye vixen ali mu luyimba luno. Not at all. Oluyimba lujjuddemu baana bawala abali mu entertainment industry. Naddala byana biwala ebinyirira okuzaama. Abonakebera video eno ojja kulaba mulimu Shira Gashumba, mulimu Ava Peace, mulimu Laika, mulimu Nina Rose, mulimu Lydia Jasmine ne baana bawala abalala abali mu entertainment industry. So oluyimba lwa Rabadaba baluyita osagala. The question is, abantu bano Rabadaba yabasasudde n'abateeka mu video oba just yafunye beautiful pieces of these people ezabu clips n'aziteeka mu video ye? I don't know, but you can watch the video. Kayimba kalungi obanga oli muntu eyanyumirwa ennyo Rabadaba mukyamu nkakasa ne kano kajja kukola eby'obukyamu mu mubiri gwo oba mu mutima gwo obanga oli muntu ayagala Ugandan music in that line. Ngawe mukimanyi bwe tuba tusiibula tutera okufunayo ka piece akakwatagana ne sports ate ng'oyo ye tetumuteeka mu muzannyo. Kale game week 31 ey'omupiira gwa Premier League agenze maaso n'okubanga ekomekerezebwa oba emipiira gyazanyiddwa paka olunaku olw'ejjo. Newcastle yagenze maaso n'okubanga bujefuka ne Leicester City mu buufu obwo. Mukwano gwange abogenda maaso n'okubanga otunula team of the week yagenze maaso n'okubanga efuluma team of the week. Yes, bw'ogyetegereza obulungi abagenze maaso wetugamba team of the week tugenda maaso okubanga tutunula abazannyi nga bwe baperformance mu teams zonna ne tuformulating out team ya week. So team ya week ya game week 31
bwetu yafananye mwana mlinzi amanyiddwa nga Flecken ono goalkeeper okuva aliko timu yemanyiddwa nga Brentford ye yalibadde mu goal yakoze bulungi nnyo nnyini ddala. Pedro Porro mu defense wingback okuva ali ku Tottenham Hotspurs naye yazanya bulungi nnyo baka ye yali nyuvu. Mwana mlinzi amanyiddwa nga Disasi ali ku Aston Villa wabula omujjukirako ku Chelsea emabega kaawo. Mwana mlinzi amanyiddwa nga Oshi kulwa Ipswich Town naye ali mu defense Livramento for Newcastle. Manyi Newcastle yakubye eddiba negera maaso n'okubanga erijja mu bakuli. Essaawa zino wenjogerera by the way nga tuli mu sports fik Gaza essaawa yonna omulamuzi agenda kubanga atuuka obudde buwungeredde ddala but update eyakatuuka nga maliriza wali natandise story gagamba nti omulamuzi tannamulaba wabula wano notification ezenti anytime soon omulamuzi agenda kubanga fik Gaza balagana obanga bayigwisanya bwenyi. Casemiro mu makati for Manchester United, Yuri Tielemans Aston Villa, Gayo yamanyiddwa nga Murphy oyo no yakubidde ddala goals abadde bbiri if I'm not mistaken ku Newcastle. Then waliwo Eberechi Eze for Crystal Palace, Johnson owa Tottenham Hotspurs ng'oyo no ye man oba player of the week. Then Evan Nelson owa Bournemouth wali ku Kyoto. So team bwetyo bwerabise bw'obanga owa Arsenal tolabyemu muzannyo wo manya gabadde majani meererege mwakoze muganda wange. Wa Chelsea bw'oba tolabyemu player wo, wa Liverpool bw'oba tolabyemu player wo manya tebalina kye baakoze. Togenda maaso nakuba nti ate otumalira budde mukwano gwange. Abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli kera maaso okuba nti video ogiraikinga. Thank you so much. Mubere bulungi kamadonda abankomirenga batalitwala. Lwaki situmirako ku bantu ababeera ku the night shift mukwano gwange just omuntu omu babiri basatu nabagambye nti buli night shift wenjimaliriza bwenti banogera maaso n'okubanga ntumirayo omuntu omu babiri basatu abagenze maaso n'okuba nti no balaba night shift nga bwe begenze maaso n'okubanga etambula. Kiza Andrew mulabyeko kaawo, Enoch Moses naye ne mulaba kaawo, Daria Naka, Keya Pearson nga bulijjo yayagala kubeera Lord Mayor wa Kampala, George Mutegekech naye mulabyeko awo nagamba nti a long time. Yes, long time brother. Kale nga tumaliriza njagala okutegeeza ku Alson Painters UG basiizi balangi mukwano gwange gwe mulimu gwe bagenda maaso n'okubanga bakola mu bufu obwo. Osobola bakubira ku 0705 19 36 36. Kale mubere bulungi tunda agira abankumira mugira bayo tujja kubanga tusisinkana olunaku olundi. Ciao ciao, I sign out.